TV. It's a Friday nakuzo mwezi 2 mwezi gwa 8 omwaka ogwa 2019 banaye linga sikati tubebaza lino James okula program eno we stream live on Facebook weleza messages omukwano tugenda kubazo na tuzidamu kicho yagala okumanya kicho tangazaamu kicho tuwerabidde ngo yagala tukiguse ita platform ya feyo tujja kwa bina tubidamu bamise Remy ngandi ne banange Dumba Suleiman nange nkwebaza kubaje twatandikira ko lunako lwa balaza twako lwa lero olwokutano ringa mati tusala 2 olina okubeera omwegendereze nyammo ngeri kijogenda okukwatamu olwomukaaga n'olwa Sunday tere nyongero ogenda maaso n'okusaasirako mwena abafiiridwa naddala ab'ennyumba ya mukulu Jumba naina kubuza omugezi yatuuka yatuuka Jumba aligawesa ati mwana erinnya liko continuous Jumba ki YMCA ba okuzika kwa di akwancha Saturday nako lwaleero akusinziira ku bafamily agenda kusula bagenda musuzaako wali makage kyengera agenda okubeera enkoko njeru akulirana ne wa mwami Honorable Sebalu awo wenyini awo kumbi awo tugenda okubeera naye nga tubasaasidde nnyo abafamily bena tokuzika nako enkoko njeru awo ku church oyamira oyambukira okusesako awo wali awo bagenda okuzika so abafamily yetu basaasidde nnyo era namwe nababaddewo okuva omugenzi bwe yafa ku lunaku wiki bale bamubika bagati afudde bulamu bwensenyi babadde babeerawo ebitambiro bya misa ndoza tekibadde Joan gwe ngamba biba bitambiro bya misa badde abeerawo ko buli lunaku nga bambi mwe bale kugumya abantu abo zibadde misa engejwadde abena mirembe ziba services okay anti awo mbadde njagala ontangaze nga sagala kupita naye nga tubebaza mwenna naye nga mwe bali kulaba program goloka tukolenda nakwekumira ku Delta TV okay week twajingira tuli mu mwezi gwa 7 tujimazeko tuli mu mwezi gwa 8 ebintu bya Katonda byewunyisa naye mukwano fe tukugamba ngabo watandika omwaka tetwagala ogumaleko ngabo wagutandika ngabo oli twagala wabewo echenjawulo chochusiza mu bulamu bwe gongo omuntu era buli alaba goloka tukole alaba Delta TV lozange manyumbala gwa fetu gamba tukole n'ekyo tukole tweyongereko ngabo laba Shonke ye yatugambye yatandika n'entebe emu naye kati olunako regulo yaguze entebe kati awezeza 3 mu saluni ezeze nkula naze twetaga mbana abato abavubuka betwina abo mulembo omutebi amanyaze Joan Subi the girl from Kabulingwa okay ngabuli abamu waliwo omuntu abamu abamanyi nti oba alinga Friday leero nawanya Fridays zibeera nnyo mu mwezi always very time ni wale lesbele sana gana eka chibira cyo kubira Friday nga zita esatu nasizibula baba hija tukala 3 zimalize 5 muhija bakola 3 kati ababanyi ti omwezi olwokuba bagugeze okay buli lwakutano twogere badde mu wiki tugatagata byonna nawe aleyo n'okuba kusimu n'oga nti banne mu wiki kino kyabadde mu mukyerabidde naye nga mu byonna twagala okuba nga tubisaayisaamu mpola nze mu wiki Dumba era we nali nga njagala okubuli atamanyi wale omuntu nga kule ekintu olwedde kyolimu kyobeeramu oba kitegeera kati nga yefula yagala okulaga nti kati nange mmanyi nagala okumanyisa nti Rema okola ku Delta TV nga twedde okimanyi gyokola oyaba wa Dumba manja akugamba ndiyite bago sagala kuyisa kugamba kutaminga bulala bintu balita bago balita bata yayita mu wiki nga batugamba ensonga chali mu weekend cha taxi chali mu weekend chali mu weekend ba chali taxi era chali weekend na hizo chankwata nyo mu babiro chali cha weekend chali weekend bolanga is that fair taxi ownership echa taxi chakwata mu babiro naye Dumba ngo taxi nze ndi musajja I'm having your taxi naye baba tuse wali bakwata nzi abantu basinkanye nga bali kwe ensonga yebatabula obongo bagana nedda tekisoboka lwaki baba bakwata nanyini guninze ya ogwe yawagundi tali omusango ene motoka teyogera nanyini taxi katulaki mbuba muleka anti katulabayo emotoka okulinya pavement ikale motoka yeberinye nemo katasobola kwerinyisaayo ne motoka ekirizwa linya pavement tekirizwa kati nze mbanjirinyisa kati abantu bebuuza
bananyini taxi lwaki babalese ne batunulira ababagivuga kwanze if I'm driving your car, sawa yosigwa jiri muzendo jivuga. If I make a mistake kukubo, go ino obuvunanyizibwa. Anti njagala bana abantu bennasanze bakayana ba taxi naye bali tibagala njatukirize manya gaabwe aga ensonga enjukomyewo. Kirabika taxi zibavuga sizaabwe kati ate baleka baziba amisango kwa nagaye batomera batukamune bali ekindesiza kino wali omwami ye munyonyo omusajja yamukoona wa taxi n'ayagala ave mu taxi kati era bo bali they are arguing ku police wane ekatu nga balaga nti yabadde adduka sina nyini ki kati nenda banga police yali ntuufu bakukwate gwavuga taxi eyo kubanga nze nanyini taxi naleetawo business ya ekituufu in fact kyoyogeddeko police bwekiza ku driver kyongera obuvunanyizibwa tebagenda kuvuga nga bamala galala. And besides by the way nange kibanyizaako avuga n'avuga wabi n'atobana omuntu ye n'adduka munalekawo taxi bwe bamukwata mutalina biwandiiko adduka munalekawo taxi kati gwe nanyini taxi kiba kidda gy'oli gogerogera ku poliisi osasule sente okole ekyo basooka ne banenya bannanyini taxi lwaki abantu like oba batalina mpisa oba batategeera bulungi ndeese business. I'm creating a job opportunity. Omanyi nga gwe agula taxi nga bakuwadde oguze taxi nga tonawakuwoya agenda okukolera osooka mubuuza bisaanyizo ate zino zebagaba ebibaluwa anti kakati katovuna gwenga nanyini taxi tosobola kuwa bantu basatu kuvuga motoka emotoka ogiwa omuntu omu era polisi weba ekusaba driver waki wa motoka oyo goba wawa yaba yakuwa ebisaanyizo kubanga definitely abalina okuba ne permit temala wabula class gyagenda okuvuga emukkiriza okuvuga emmotoka kubanga ajwana olabo ina permit netokkirizibwa kuvuga taxi. Of course, batu class toliimu ekyo so mulimu bangi nnyo bannanyini taxi tebamanyi ntimusaba permit yamuwa kazaleta permit aba aleese. Nina ekiri okuntawaanya these days ndaba taxis eziri automatic. Yes, they are many. I thought it's not allowed. No. They are allowed. There's no problem. Ani maizira bama ninge jibavuga abantu jibasabaza abantu. Die ziri nyizi in fact zisinga kati no buntu. Eziri automatic. Yeah. Why? Obundi eriwo trend kakati eriwo mmotoka kakati abakole mmotoka. Ekyo batuletedde. Obugaya bubayitiridde. Mwagala okuteeka mu bootboard gwengo kwala seringi ng'ovuga ati batugabangana za balema. Olaba mano ebannungi omuntu afune ku engeri gye controlling amune kati oteeke abantu bataxi bavuga bimama. Lwaki abataxi ddala bayinza bateekamu. Sebo ogobaki. You know omuntu ng'avuga nga bw'ayagala nga we mutwe mukola ne mala otomeza ne mutta abantu gwe by the way era kiri ku bidduka bino boda ze baleeta manya safe boda manyani balina habits ze bafunye embi ennyo obeera wano okusimyo n'omuyita bw'omuyita n'omugamba ajje n'olaba ssente najja kati aba talina bakujja essimu eno ekulaga nti jana etandise nga talina kutuukako naye nga jana erina kutandika ng'akutuuseeko na startinga jana kati ngaba akatandika we batana aluga mubeere kini oli nga atandika jana nga talina kutuuka kati balina gwe eyatuuse omukazi ne bamugaa amuleka ajje ataka kakodiyo kadda kati olwamutuuseko yamugambye cancellinga tupeyaringa etandike buto yadduse buddusi akakodyo akaliwo akalala akatotuma already aba yafunye da sente eri bamwasa era nemulaga 1,500 naye nga tamuvuze kiba kiriwo ekiti why nti omusajja gwoyise alina jana nkumbi oli kumuganzi lwazza bw'abanga alina jana nkumbi tugamba abadde apaakinze amafuta gagenda okuvuga ago gw'omuyitidde for that service gy'alina okurendalinga alina ogakalikyulatinga n'agateeka mutukuba alina kusooka kutuukako ne mulyoka mu starting nakubuuza should we go start the journey anti kakati eyinza okubeerawo enjawulo eyinza okubeerawo ku njawulo okusinziira ku mateeka ezo sente olaba engeri gye bazirawamu ezo z'ogambye bamala okuntuusa kyekiyombesa ne bana ababulijjo abatali beezo kampani kyekibayombesa olumala okuntuusa ne bwaba ntwalidde siringi 5 bali 10 balina eddaala zibamwongerako nze waliwo akazakalabyemu oli yamala n'antuusa wendaga nendaba sente nga bulungi wanene waliwo 13,000 ne muwa omutwalo kati nze nenkola ki ne zino stars nenzimu already kati jukira olaga stars sente bazijjako okwange kati jukira kuno kwaddeko 13,000 yajjako 15,000 nangamba mbu wali balaze 15,000 nangamba ndageewo kyokka nga namaze dde already sisobola kuddamu kulaba ki mugamba we mutwe mutandise okukola ne mugamba nkusonyiye busonyi taata genda naye tokiddangamu tulaba nti no batandise habits anyway ndowooza mubeeramu kati zino kabwe waliwo kaabo woogirinyiramu
the moment woji stepping in boat nga trip etandika anti ne safe border webeera kakati safe border boka bale kabale seka kodyoka chogamba ye motoka okujyotuka wano yote ebatenywe ne mafuta ndumanga boyogedde trips zo taxis bwezibeera neza safe border webeera wakutuka kwe batunira jiranga muluka mu starting trip so siku starting leri jja kategezo wakabita kwesa ninako benina kaba bimanyiko mikwano babu bagambe ko babu gamane tugamba rema waba kubba aina starting trip nga ali awo nawe okay ndoza nze wiki nga bwetambudde soka kusinza kubuusa maaso kya kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi maaso kyo kinkoledde wiki yonna tuvadde mu bijaguzo kuva ku lunaku zonna paka bagamba bannamawulire mulengerayo buyiseemu kati nga kubya Queen waliwo yabadde agamba nti bannange byonna mu bye byawalengedera mwalenga nti basooka ne basoma mbu omuntu atali mutuufu eri muchamisi kakati neno kuba Matikkira tuleeta yaka Matikkira kisinza okundetero bali bazanya kazanye kutula Miss Uganda wakaniraze bya Uganda kisinza okunkwata omubabire nnyo Matikkira gonna gatambudde bulungi byonna byonna ya RDC w'Entebbe RDC w'Entebbe yeebazizza bonna abanywi b'enjaga n'abanywi yabagambe mwebale kunywa meregere maaso nga munywa enjega n'omugende maaso nga mugunywa olimba temwakoze fujjo tebafunyeyo kesi neji Matikkira ka Kabaka Entebbe olaba abantu abudumba uno yakoze kino n'agamba mbebaza mugende maaso n'okunywa enjaga yammwe mugende maaso n'okunywa omwenge no RDC ayinza okubanga kwabo kwolo beyafunye kwa bonna tebagwereddeeyo ayinza bakola beyafunye nga beba kola bulungi Entebbe kubanga Matikkira gigabadde mbusire enkumba gigabadde so ekyo kyankoledde ne ngamba ojakale toka balimizi onkulu wabanga bagende maaso n'okunywa enjaga bafuwa sigala bafuwe naye ekyaleera nga bagamba nti kumbaga temubula musiiwuufu ani yasiiwuuse abantu bazze bambadde obukoofira buliko ebika balimanyi ogenda kugamba ab'emmamba ab'empindi abakkobe bonna naye nga problemu weyajjidde bambi obukoofira bwe bakoze kuno bakitunze abatunze babukadde mu kkala mmyufu kati nga buli ayingira akakoofira ko bakaliko emmamba bakaliko teeka wali olugavero teeka wali emmamba yo teeka wali embogo yo babibajjeeko tebayingiddemu kati RDC yaddayo nagamba guno twabadde mukolo gwa byabufuzi twatezezaamu tuyinza okulaba twayinza okubaayo akavuyo ne tubajjako kati nno omukolo guggwa abantu babagwetegereza otyo bagamba kale muba mbadde tulwanye kuyingira eri nga tuyingidde n'obuntu bwaffe langi zaffe kati omukolo gubadde mupakidde awo nze akange nkamanyi nange kyange nkimanyi mubituwe baaganye nebagamba tendedde okubawa babaganye bwano bagamba mugende kati omusajja n'agamba bwembanga mutranso tugana engoye emyufu okuzambala kitegeeza n'omusayi mugenda kututeekamu ogwa bulaaka oba ogwa kyenvu ebyankoleddeyo wiiki yo yakunyumidde gwe wasa abasajja waluddeyo olabika wakadda nalabye era bingi nnyo byenkyalina obba musoke joan soko twebyo ebyawo obucupa video nagirabye gundi oluyimba kati lunatera ofuluma loza video gye tuba tulindirira fresh daddy yayimbye obucupa yagambye mbuno kati kansubire ejjo mugamba njogera bogezi na bigambo naye kandeero ndakanterezezaamu oluyimba olwo mulwagale kansubire nalwo mugenda ddusi bannaye ng'akola kano by the way n'ekirala ekiriŋŋanga ekibaddewo bweno wiiki olunaku olweggulo ekivulu kye babadde balanga ennyo ekyempukulu kyasaziddwamu kyakusande kibadde kyakusande nsonga ki mbu like omwogezi wa poliisi yagambye mbu yalabye nga wayinza okubaayo obuzibu oba obuvuyo mu kivulu ekyo kani basalawo bakisazeemu kati olwo mbu bakikoze lwa nsonga za byakwerinda ne bagamba baite basaba lukusa ogenda okutuuka okulanga ebbanga libaludde nga bakiranga ngenda okubuuza babanga basaba ne balanga kubanga tosobola kugateeka bagamanyi bategesa ebivvulu okusinziira ku bakirimu bamanyi amateeka engeri gye bagwagobereramuko bwotuuka okulangira okuteekamu ensimbi eziranga oba olwedde wafuna dde ebisaanizo ebikwetaagisa Patrick Onyango yagamba mbu bafunye amawulire nga galaga mbu wagenda kubayo emivuyo mingi nese kyo kyaffe ina kola shi anti kati kino bakikoze lwa nsonga za kwerinda kati okwewala ebinaddako ekivulu bakisazizza bwayogera senga abandi bawoninze siko waliwo effujjo kino nakino kijja batu bwayogera ku kyogamba nti effujjo
ewankulu kusije bado kigenda kubera waliyo almost ka amaje gali mu kisaawe munda ati naye kyengamba kale nsubira nti lwaki baleza abantu ne banyumirwa anyway bebe bitwe bibeera tuwali kusima atubulire ebibadde mu wiiki kikyayizo yange birala okyayina mingi kyayina ebirala ebya wiiki nabyo ndabiddewa n'emityana hello Hello. Jebaleko. Kale mkwano nawe jebali. Pare dumbo gambo otya. Sigambo gambo otya Sean. Ali vesti kanye rumi onyumye mambula kamwena lero mu kikuye. Weekend. Tuli wakubeera nga tukusanyusanga. Zendi vesti muganda wange nzamawulire agana ku WhatsApp no in a week. Abono omuwala yabage yajjanga anoonya omulimu nga n'anoonya omukozi. Omuwala alina omwana muto wa myezi ebiri. Then oli yamugamba nti tugenda kyengera twetuula kweno boda nange etuule kweno nkukwateko omwana ati yaddamu mulaba paka kati ate nga kyatuukawo nga 22. Kale Sean tweyanziza nebagezako reportinga ku polisi negamba nti babawadde sente zimala mbu basizaamu sente zaabwe ate ng'omuwala agamba babawa emitwalo 18 waliyo omuseera kiteyabayamba so kati polisi etulule mu nsonga z'oyo omukazi muyambye tweyanza nnyo tweyanza ku nsonga eyo ennyini eyo eri waffe kyengera eyo omwogezi wa police Patrick Onyango yavuddeyo n'agamba nti bagenda kunoonyezaako ku baabo abapoliisi abaasaba ssente okuyamba omukyala nabo bo ne bagamba nabo bagenda andabayiro ne bagamba nti bagenda kuyambako mu kunoonyereza balabe omukyala oyo banga ekifaananyi ky'omukyala baakiraze kwekiri kati bagenda kukozesa kuba baga baalinyira ku roundabout omukazi aga baalinyira ku roundabout y'Ebusiga waliwo kamera ezo kamera 3 ennaku zimwe ze banaazogerako bajja kutandikira awo bayitawo n'omukyala Stella Nyanzi bamusalira lunaku lwaleero ekibonerezo kyagenda okuba nga afuna bagambye omusango gwamusinza ebyokukozesa bubi ekyuma ekibanja kye kya Facebook neogwa president yadagala bagumusingise naye baguganye bawujjeyo naye kyo nategedde president yavayo amulekerawo okuvunaana abantu okugamba nti banyiiza ngamba lwaki yagamba ati mu president tulina bavunaana lwaki bamuvuma president waffe si kumuvuma kale omugamba ebigambo ngaebyo ye muntu nga ye abagamba ye muntu nga I don't care. Kale mkwano wanti tugenda kubanga tusukawo mikwano gyaffe abatulaba ku Delta TV program goloka tukole Monday to Friday tugenda kuddamu okulabikira wano it will be a Monday saa 12 nze Remy nga ne bannange nange Dumba Suleiman nange John Subi musibe bulungi mweraba ira tukigale kino tukigale ira tukigale